Ekikangabwa kino kiguddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero omujaasi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF Bruce Tugume akolera mu nkambi y'Ebombo bw'akkidde mukazi we Kemigisha Charity n'amumiza omusu ng'entabwe eva kumuteebereza ku bana basajja balala. Kigambibwa nti Kemigisha abadde alina omusajja gw'apepeya naye amanyiddwako erya Abdu nga makanika wa mmotoka akolera mu Kitooro. Tuyese ebibaawo tumenya oluggi tekisobose luggi dumenya kutuusa poliisi nayo bwetuukidde ng'obudde bukya. Tugume okutta mukazi we amusanze mu kusaba okw'ekiro okubadde mu kkanisa ya Canaan Worship Center esangibwa e Namasuba eno gye yamuyise baddeeka naye babadde batuuka mu nnyumba ne batandika okulwana n'ekiddiridde kumutta. Nyamala batulekera omulambo batulesaawo ennyama abadde bakusalako olumaze okumusala obulago naye n'agezaako okwewa obutwa era wano poliisi weemusangidde n'emuddusa mu ddwaliro ly'Entebbe Grade B okufuna obujjanjabi wabula nga abatuuze babadde bamaliridde naye okumumiza omusu. Bwe tugenze eyo tumukwata omukume era n'omukyalo mu bodde ne tugitwala e Mulago omusajja tugenda muvunaana gwa butima. Guno gwe mulundi ogwokubiri mu bbanga eritaweza na nnaku 3 ng'omusirikale wa UPDF atta mukazi we ku nsonga ezeekuusa ku bwenzi.